buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima. Wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulemu okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze Musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 bisatu nkaga mu 7 bisatu nkaga mu 2 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto. Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 519 715 oba noti 787 996 667. Yoshtech Services, empowered by innovation. Onwani abasumba abatuufu bamujjulula Katonda yamujjulula Samu kibi Katonda yamutwala. Oyo bwekinawa kyetagisa nyamwogera kubanga message gye yaleka ate ye kyagenda mu maaso. Nga bulabo Petero wa Paulo omutume bamusa baleka obubaka bo bukyatambula. Kubanga ekigambo kya Katonda kyo bwe kyali bwe kiri eye message namu ate n'oli agendedde mu Kristo Yesu. Bible egamba nti olw'okukkiriza olw'okukkiriza Abeli newankubadde nga yafa naye akyayogera lwaki yagendera mu Kristo Yesu mulamu. Kyovula Bible tukamu Yohana sura 11 olunyiriri 25 na 26 Yesu agambye nze kuzuukira n'obulamu. Akkiriza nze newankubadde nga afudde aliba mulamu. Na buli muntu mulamu akkiriza nze talifa emirembe gyonna. Ekyo kituukirira ekiri mu Mubuulizi 12:7 ettaka ne lidda mu ttaka nga bwe lyali olwo omuntu avudde mu nsi. N'omwoyo ne gudda eri Katonda yagugaba. Ogenda kuva mu nsi muno ngenda koma wano ku basumba abakyamu n'abasumba abatuufu. Okiwulira ekintu ekyo? Tutegeera tutya abakyamu, tutegeera tutya abatuufu. Era kyekibuuzo kye kibadde okusemba mu programme. Kati tutegeera tutya abasumba abakyamu, tutegeera tutya abasumba abatuufu. Kubanga wompa lisiti yo y'abatuufu. Bayizo tebamala. Kakati nga njagala omala okumpa lisiti. Then oŋŋambe okay. Abo oyogere bayizo tebatumala Uganda nnene. Kati tutegeera tutya. Tulabira ku kintu ono muki, ono yavaako mukyamu ono mutuufu. Esooka omalize wali wali kati omubiri guno nga bamaze okuziika ofudde wakkiriza Yesu bajja guziika
ate omwoyo gugende ewa Katonda singa obanga wakkiriza Yesu ng'otambulanga Yesu bw'akola ki bw'ayagala ng'okola by'akola ki kyovula kyekireeta Yesu n'agamba nti akkiriza nzita newankubadde ng'afudde abamulamu na buli muntu mulamu akkiriza nti alifa emirembe gyonna kyova olaba nti abalokole tetufa tuwummula buwummuzi bwe tuba tugendedde mwani mu Kristo Yesu abagende mu Kristo Yesu ng'obadde okola by'ayagala kubanga n'olwala abalokole bangi be baziise nga balokole naye nga bagenze mu Geyeena awo nawo nja kutuukawo kakati bw'enzira yeeno abasumba abakyamu n'abasumba abatuufu omusumba omukulu Yesu Kristo Bayibuli gweyogerako era nga Dawudi bwe yamala okutegeera oyo era nga Dawudi kabaka ayatta Goliyasi gwe tusoma mu Bayibuli ffe ba Dawudi abaleero tulaba Dawudi ayatusooka ayatta Goliyasi gwe tusomako n'ebyafaayo bye kabaka wa Isirayiri owookubiri Dawudi ayatya Katonda era n'akola omulimu Katonda gwe yatuwa atuuka afuna message nga Katonda amaze omubikkulira abasumba b'ebiseera ebyo bye bakola nga amaze omubikkulira kabaka Sawulo gwagenda okuddira mu bigere byakola ekigambo kya Katonda kijja kyogerera mu ye era ayasama n'akamwa ke ng'akyogera Mukama ye musumba wange seetaagenga angalamiza mu ddundiro ery'omuddo omuto antwala ku mabbali ag'amazzi amateefu akomyawo emmeeme yange annuŋŋamya mu makubo ag'obutuukirivu ku lw'erinnya lye era newankubadde nga ntambulira mu kiwonvu eky'ekisiikirize eky'olumbe yensi eno mwe tuli kiwonvu kisiikirize kyalumbe siritya kabi konna kubanga gwe oli wamu nange olugaalo n'omugogo bye binsanyusa onteekerateekera emmeeza mu maaso g'abalabe bange onsiize amafuta ku mutwe ekikompe kyange kiyiwa obulungi n'ekisa tebiremenga kugenda nange ennaku zonna ez'obulamu bwange kati omusumba omukulu Kristo Yesu omulaba Dawudi bwe yamutegeera n'alaba nti Mukama ye musumba wange kati nange omusumba wange Yesu Kristo bwe yandabikira era nange yendagaano gye ndiko ne gwe yandeetera gwe ŋŋambye nti mutuufu aweereza mazima nkyogera nti mutuufu era nyina kwe mulabira nti mutuufu wa mazima bwe natuuka gy'ali yampa Zabbuli 51 yakwenenya teyaŋŋamba nti naŋŋamba genda osome Zabbuli eya 51 weenenye okiwula ekintu ekyo kubanga Zabbuli 51 Katonda yamutuma ebiragiro byewamu ebimunywezezza abantu bange bawe Zabbuli 51 bagyenenyezeemu era nagenda n'enkikola bw'omala okusoma Zabbuli 51 ne weenenya emirundi 7 gy'emyoyo 7 egya Katonda n'ogenda mu 23 ne weenenya n'ogamba nti Mukama ye musumba wange bwe yamala okumpa ebyawandiikibwa n'ensoma nti Mukama ye musumba wange Isirayiri teyayaayaana ansumbe yanzizaayo ew'omusumba ayamutuma ayamuteekawo n'agamba soma Zabbuli 23 kitegeeza nantwala ewooli omusumba yenna omutuufu bw'oba ozze gy'ali akusongera ku Kristo era n'akubuulira Kristo omulamu era n'akubuulira Kristo byakyawa ne byakola ki ne byayagala ate era bw'abikubuulira naawe gwabuulira ofuna okubikkulirwa ofuna okutegeera era osobola okuwulira nti omusumba ono nkwatagana naye oba nedda kubanga babiri tebayinza kutambulamu nga tebaganye okiwulira ekintu ekyo omusumba omukulu ayambulira amazima gano Yesu Kristo nti abasumba bamuvaako bwampa omusumba oyo ng'atuukiriza ekigambo kye Yeremiya 3:15 era ndibawo abasumba ng'omutima gwange bwe guli abali baliisa n'okumanya n'okutegeera nange Godoni Katonda yampa omusumba oyo Isirayiri andiise n'okumanya n'okutegeera era gwe nasanga n'endagaano nga Katonda yamugamba leeta abantu bange bantegeere. Kati Godoni ekibuzo kyange kisembayo leero senga okeera ku makya n'olaba ng'omwana yakoze vidiyo eri mu kutambula everywhere ng'oli agamba nti Pastor Israel omusumba we yafunye okwolesebwa nti mukyamu ali ebisiyaga akola kino akola kino akola kino how would you react? Kakati ekintu kyenkola bwe mpulidde amawulire ago kati olw'okuba Isirayiri yandeeta ne mmanya Katonda era ne mmutegeera nga nzire wange mu nnyumba nga nfukamire ku maviivi
mukama byempulidde ku Isirayiri bituufu oba si bituufu kubanga gwe wantwalayo okiwulira nina okuddayo mbuuze Katonda kubanga bwe natuuka ewa Isirayiri musanga n'endagaano leeta abantu bange bantegeere kati Isirayiri obuzibu ye bwabaguddemu ye yandeeta nentegeera Katonda era nemmanya Katonda nemutegeera kati gwe yandeeta okutegeera bwe mmala okumumanya n'okumutegeera nempulira ebyogerebwa ku Isirayiri sigenda nze kuwakanira Isirayiri kubanga Isirayiri naye mwana wa muntu asobya okiwulira naye Isirayiri kyengenda okukola bwe mpulira ebimwogerwako okiwulira nina okweyawulako okiwulira ntya Bayibuli endagira okweyawulako mu ngero 18 nti ayeeyawula afuna kye yeegomba yekka era alalukira amagezi gonna amatuufu kakati bwe ngenda neneeyawulako mu nnyumba ewange omusumba omukulu Yesu nzize gy'oli mu nnyumba ewange nga neeyawuddeko bawe mba neeyawuddeko mpulira ebyogerebwa ku Isirayiri nga sinnaba kuliyakitinga nti nedda bamulimbirira nga sinnaba kuliyakitinga n'okwogera kino ne kino nina okuddayo mbuuze Katonda yamuteekawo yamutuma mukama omusumba ono gwe wampa mpulidde ebyogerebwa ne bino naye kakati njagala kuwulira ggwe mukama Katonda ogamba ki era ne mutegeeza nti mukama ekimbuusisa nsobole okuba nti wenkuŋŋaanira manye nti okyaliwo bw'abanga tokyaliwo kinkakatako okufuluma nveewo nsigaze Yesu nzire mu nnyumba yange musabe mugambe nti Yesu nze ndi wano mu nnyumba yange wenkuŋŋaanira bw'onondaga ekkanisa emu ng'ekuŋŋaana n'ekusinza mu mwoyo ne mu mazima nja genda kubanga ekigambo kyo kitugamba Bebulaniya 10:25 obutalekanga kukuŋŋaana wamu ng'abalala bwe beeyisa okukuŋŋaana kulungi ng'abalokole ne tukuŋŋaana naye ekkanisa gy'okuŋŋaanira efaanana etya erimu omwoyo omutukuvu erimu Katonda omulamu bw'abaamu Katonda omulamu kuŋŋaana ogenda kufuna Katonda omulamu ne meseji ye naye okuŋŋaana kwonna kwe mulimu bwe kuba nti abasumba abo baava Katonda nga bwenjogedde kubanga baamuvaako bwe muba mukuŋŋaanya awo awantu awo muba muli mukusinza sitaani butereevu kubanga bafuna bo beeyawulako ne bali ne bagenda ne baleeta sitaani naye ne basigala nga bakutte ekigambo kya Katonda nga bakikozesa kiri kitya ekigambo ekyo kitegeera otya mu Isaaya essula ya 4 okuva ku nnyolo olusooka wagambye era ku lunaku luli abakazi 7 balyekwata ku musajja omu nga boogera nti tunaalyanga emmere yaffeffe era tunaayambalanga engoye zaffeffe kyokka tutuumibwe erinnya lyo otuggyeko ekivume obwo nno bunnabbi Isaaya bwe yawa abakazi 7 bakiikiridde obujjuvu bw'ekkanisa obujjuvu bwa Katonda bujjuzibwa mu myoyo 7 egya Katonda egyogerebwako mu Isaaya 11 okuva ku nnyolo olusooka wagamba nti waliva ensibuko n'ettabi eririva mu kikolo kya Yese era ettabi eryo liriba lirya Katonda ebibala obwo bunnabbi Isaaya abuwa ng'abuwa ku mukama waffe Yesu Kristo yamulagako ng'ajja naye nga gy'agenda okuyita agenda kuyita mu layini ya Yese ekika kya Yuda kubanga Yese yazaala Dawudi kabaka ayatta Goliyasi kati ate bwazaala kabaka Dawudi ate Dawudi ayogerwako mu Bayibuli Yesu Kristo nti Dawudi ye jjajja wa mukama waffe Yesu Kristo mu mubiri era ne Yesu Kristo ayogerwako nti omuzzukulu wa Dawudi empologoma w'omu kika kya Yuda kubanga Dawudi wa kika kya Yuda kakati omusumba ettabi eryo nti n'ettabi eryo liribala ebibala Yesu Kristo yajja mu bujjuvu bwe n'emyoyo gy'omusanvu era Yesu Kristo bwajja emyoyo 7 egyali gitudde mu Dawudi okuba Goliyasi ate Yesu Kristo azaalibwa mu layini eyo emyoyo 7 ajja nagyo bwajja nagyo bwe tulokoka era kye bayita okufuna omwoyo omutukuvu bwe tuba tulokose nga akwatuzizza obulokosi ng'alina omwoyo omutukuvu ofuna omwoyo omutukuvu naye omwoyo omutukuvu bw'omufuna ate waliwo kye bayita okujjuzibwa omwoyo omuki
omutukuvu. Kati omulokole mbiseera bino agenda okuweereza Katonda oteekeddwa okubanga wajjula emyoyo gino emeka 7 egyogereddwako mu Isaaya 11 ti n'omwoyo gwa Mukama gulibeera ku ye. Omwoyo omutukuvu emabega waliyo emyoyo 6. Mwoyo omutukuvu owa Mukama ajja n'atuula mu ggwe wolokosa okkiriza Yesu. Kaakati omwoyo omutukuvu owa Mukama omu, ow'amagezi 2, ow'okutegeera 3, ow'okuteesa 4, ow'amaanyi 5, ow'okumanya 6, ow'okutya Mukama Katonda gy'emyoyo 7 egya Katonda. Yesu Kristo Mukama waffe yeebazibwe. Kakati bwe twenenya ne tulokoka Katonda atujjuza obujjuvu obwo bw'emyoyo 7. Naye kubanga Sitaani yakoppa eby'obwa Katonda, tusomye nti bano beekutte ku musajja omu, Isaaya 4, era abakazi 7 balyekwata ku musajja omu nga bagamba nti katulye emmere yaffeffe, twambale ebyambalo byaffe, kyokka tutuumibwe erinnya lyo otuggyeko ekivume. Ekyo kitegeeza abasumba bendi mu kwogerako, ab'obulimba, abatuma ab'obulimba, bannabbi b'obulimba, abasomesa ab'obulimba, nti beekutte ku musajja omu ye Kristo Yesu. Naye emmere gye balya tebalya Kristo gy'abawa, balya yaabwe bo. Kati wuliriza nga mmaliriza ne kano ti n'ebyambalo by'abambadde yatugamba kwambala butukuvu na butuukirivu Yesu, ebyambalo byambadde byabwe bya Sitaani bya kizikiza, naye erinnya lino balirina era lye bakozesa erya Yesu Kristo, nti bwe banaamugamba banaagamba nti kayanja oli ebisiyaga, kati mwe nga muvaayo mugamba temukwata ku musajja wa Katonda yakufukwako amafuta. Kakati kubanga owulidde temukwata ku musajja wa Katonda yafukwako amafuta, gw'olowoozeemu amafuta ge baamufukako okubuulira enjiri akyagalina, so takyagalina bwe yayingira mu bisiyaga gamuvaako. Bwe gamuvaako kakati wali yasigaza erinnya yeekutte agibweko ekivume ku Yesu. Asoma ne Bayibuli, Tomu n'abalala ne banne beekutte ku linnya, emmere balya yaabwe agibafiidinga ye Sitaani eva magombe. Kye kigambo kya Sitaani kye balina naye nga bayitira mu Bayibuli. Ebyambalo bambadde byabwe si bya Kristo byatwambaza, kubanga Bayibuli egamba by'Abaleevi 19:2 munaabanga batukuvu kubanga nze Mukama Katonda mmwe ndi mutukuvu. Bwe tulokoka tuteekeddwa okuba abatukuvu era tutambule mu butukuvu n'obutuukirivu, tukole Yesu by'ayagala. Naye bali bambadde byambalo byabwe n'emmere gye balya yaabwe. Kyova bwe bakusomera Bayibuli bakuwa feeding ya Sitaani gwe bakuweereza. Noono aweereza Katonda bw'akuwa eby'omwoyo omutukuvu, bw'akuwa ebya Yesu Kristo, alungamizibwa omwoyo omutukuvu, aba akuwa kigambo kya Katonda kitaffe era aba akuwa Kristo. Okay. Gordon, kino kiddemu briefly balirize. Briefly ogambye senga ofuna message. Senga tukira ku makyalo message ezitambula. Oweeyawula, towakanira muntu, weeyawula, nodda ewuwo, oba wonna ogenze, n'osaba Katonda, n'obuuza Katonda, Mukama, mpulira bino na bino na bino na bino. Naye ndaga ki ekituufu. Nvaayo mbikkulire. Vaayo mbikkulire. Yes. Era wakubikkulira kyaggamba kyokola. Yes. How sure are you? Ngambye briefly. Yes. How sure are you? Nti message zino woziwa. Abantu bano tebagenda nabo. Si bonna. Abamu tebagenda ne bakola kyewandikoze. Era ne bafuna answer. Bafuna answer. Anti Katonda Omuweereza yamuwaako recommendation. Kubanga nawe wofuna answer. Bali abandi aboogera ku muntu oyo bayinza obutakomaawo oba ontegera kye ŋŋamba, naye ggwe olwokuba oba ofunye ansa okuva ewa Katonda tobafaako. Si we kiri? Basigala boogera naye gwe tobafaako. Naye nze sigala nywezezza amazima. Kati awo oshuwayo nti maybe abantu bano boogamba nti nabo baasaba Katonda, Katonda n'abawa ansa, kati bakulaba bulabi. Kati bwaba bandaba bulabi, tebandaba bulabi, n'abalala bavaayo ne bagamba ndi mukyamu, tebandaba bulabi. Kati ekirala abaweereza bano betwogerako, ekyamazima abasumba bano baali baweereza Katonda, bamuvaako bufi. Okyolera ekintu ekyo? Wabula abasumba bano ne boolabye era bingi bye baakola nga Yesu akyasirise. Bwe yali nga akyasirise ng'ekigambo ekyo bwe kiri mu Zabbuli 50:21 nti ebyo wabikola nange nensirika n'olowooza nga nenkanankanira ddala naawe
ndi kunenya n'embisa mu maaso go oyo Katonda ayogedde nti abasumba bano bakoze ebyo ng'asirise kikiza olino byakonose ndi naye agamye ndi kunenya n'embisa mu maaso go kyekiseera abinenya abisa mu maaso gaabwe kati okiwulira kakati olwaleero ne Isirayiri yennyini nakati bamwogerako nti nabbi wa bulimba anti kyenkugambye kati anti wuliriza era bamufunako ekibeera nti bo bamwogerako nze bwe nawuliriza nti abasumba bali bavudde Katonda nga Yesu ambuulidde okiwulira ate nagenda ne mubuuza nankakasa engeri gye bamuvaako era kyovola bwe naaba nkomyewo wano nyina okubuulira abantu engeri abasumba bano gye baava Katonda ate nja babuulira onzijukiza amagombe ge twogera mu nnyanja ebyawandiikibwa ebitukuvu byogera ki ku ekyo biriwo ebyawandiikibwa kubanga ebyawandiikibwa ebyo era nja bibawa era nja kubyeyongera binnyonnyola naye kati nsobola okukuleka nga nkuwadde ekifaananyi naawe ogendeyo bwe nadda nga nzitanya ensonga ate osobola okutegeera Isaaya 28 Isaaya essula eya 28 okuva ku lunyiriri olw'omwenda ogwo gwe ngenda okusoma gwe mubala gwa Bayibuli gwe mubala gw'abalokole okuva ku Isaaya 28 okuva ku lunyiriri olw'omwenda n'okweyongerayo gwe mubala gwa Bayibuli gwe mubala gw'abalokole wagamba ani gwaliyigiriza okumanya era ani gwaliyigiriza ebibuulirwa abo abaleseeyo okuyonka oba abo abavudde ku mabeere kubanga kiba kiragiro ku kiragiro kiragiro ku kiragiro lunyiriri ku lunyiriri lunyiriri ku lunyiriri wano katono ne wali katono nti nedda naye alyogera n'abantu bano nti be yagamba nti kuno kwe kuwummula mumuwe ekiwummulo ono akooye oyo akooye so ne bataganya kuwulira ekigambo kya Mukama kye kiriva kibeera gye bali ekiragiro ku kiragiro ekiragiro ku kiragiro olunyiriri ku lunyiriri olunyiriri ku lunyiriri wano katono ne wano katono bagende bagwe bugazi bategebwe bakwatibwe bwe tutandise okusoma Bayibuli kiragiro ku kiragiro lunyiriri ku lunyiriri wano katono ne wali katono nti genda mu ndagaano enkadde jjayo n'endagaano empya kubanga balaba givaako basoma mpya endagaano enkadde ya Bayibuli n'endagaano empya yonna yemu Yesu enjiri gye yagibuulira yabuulira ng'aginokola mu ndagaano nkadde kakati kiragiro ku kiragiro lunyiriri ku lunyiriri wano katono wali katono nja binnyonnyola kakati n'ogenda n'osoma Katonda ffe bayimusizza olwaleero ne bannaffe gye bali atuyigiriza okubuulira abantu ekigambo kye kiragiro kiragiro lunyiriri ku lunyiriri wano katono ne wano katono okiwulira ekintu ekyo ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka na nzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya Yosh Services bw'ova ku bano ogenda kuwanga tto Yosh Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu sisitimu ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo Yosh Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza oyagala cloud services network services oba software development naawe beekwate basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church bakubireko ku noti 7 519 715 oba noti 787 996 667 Yosh Tech Services empowered by innovation. kakati ewo wenjo okujja gwe mubala gwa Bayibuli nti abantu bano musule eyo baava Katonda ne bagenda ne batabagana n'amagombe era Bayibuli tugamba nti bawulize ekigambo nti olw'ekumi n'omukaaga nti muwulire ekigambo kya Mukama mmwe abafuga abantu bano ab'omu Yerusaalemi abakola entabagana n'obulimba era bafuula ekyobulimba ekiddukiro kyabwe omulimba yani ye Sitaani bafuula omulimba ekiddukiro kyabwe bava ku Yesu ne baddukira wa Sitaani ne bajjayo obulimba bwa Sitaani babuleeta mu kanisa ne mu ggwanga ne mu nsi kakati bwe bava Katonda agambye muwulire mmwe muwulire ekigambo kya Katonda mu ab'omu Yerusaalemi ye kanisa kati awo nja kujjambuulira abantu ekkanisa yagwetya abasumba bano baava batya ku Katonda nga bwe yabambikulira n'amagombe gye bagendayo batya kati ebyo ndyoke mbaleete nga nkozesa Bayibuli ate ne revival eri mu Uganda njagala ojjogerako ne calling y'eggwanga lyaffe kubanga ono Uganda gwe mwoli munnayuganda mpuliriza ye Uganda Isirayiri second born wa Katonda ate bali ba first born Abayudaaya Abayisirayiri baganda baffe be ba first born Katonda be yakozesa okuteekateeka
okuzaalibwa kw'omulokozi mukama waffe Yesu Kristo ku nsi kati omunagiro ogwo Katonda yagukwata n'agwa Uganda second born n'atuwa obuvunaanyizibwa Uganda kyovula moto yaffe egamba for God and my country era moto eyo abagiwandiika omwoyo omutukuvu yabakwatako ne bagenda mu Yoswa 2:4 Yoswa we yagambira nti nze n'ennyumba yange tunaaweerezanga Mukama kakati ye for God and my country n'ebyo nja binnyonnyola bwe tunaabanga tukomyewo ne kolingi y'eggwanga kiriwa ebyo jja binnyonnyola yes nziraamu kyembuuzizza tumalirize kiruddako ogenda kunnyonnyola amagombe scripture engeri abasumba ekanisa gye yagwa neva Katonda n'abasumba bano babako batya then onyole ne okuyitibwa kw'eggwanga kubanga tuli second born tu ate nnyonnyole n'ensi yonna gye batukwasizza gye batutuma oluddako bye tugenda okukwata ebintu bina tujja bikwatako kati sooka onziremu wali nti how sure are you nti abantu bano nabo tebaabuuza Katonda tuli kwabo abaasigalayo bogamba abalemeddeyo eyo gy'oyogera nti how sure are you nti nabo tebaabuuza Katonda nga gwe wandibuuziza Katonda senga oli ayogera ku musumbawo ne bafuna ansa kati bakulaba bulabi nga naye wandirabye omuntu ayogera ate abantu abo kyoyogedde tebandaba bulabi singa babadde bandaba bulabi kati olaba kyengezaako okwogera nga ngezayo okuggyako amazima bategeere naye kati kino kyenkola nze ndi ku mulimo ogwampeebwa bw'oba owulira bw'oba towulidde kolaki lekayo ate obutawulira bwo tebunkwatako ate n'okuwulira kwo kuyamba ggwe kubanga nze bayibuli eŋŋamba omuntu omutuukirivu bwe ŋŋamba omutuukirivu nti tallema kuba bulamu bw'ali esiga obutali butuukirivu n'akola ebitali bya butuukirivu mu butali butuukirivu bwakoze mwalifiira Ezekiel 18 naye bw'omulabula bwe nkugamba nti mulabule bwe nteeka gw'alabula afuwe ekkondeere bw'ogaana okulabula omuntu oyo bw'afa afiira mu kibi kye ate bw'afiira mu kibi kye omusango guba kunze naye bwe mulabula mba nejeeko ki omusango ate bwe mulabula nadda awonyezebwa naye kati kye ŋŋamba abalokole nga tonnaba kuwakana bw'oba oli eyo ng'oyagala eggulu ku basumba bano be twogeddeko genda ng'obuuze Mukama Katonda ate Katonda ng'omubuuza ayina emitenda mwayita mbasaba abooluganda bawuliza genda okwata Zabbuli 5:1 gisome emirundi 7 bw'omala gisome emirundi 7 some 23 emirundi 3 obuuze Yesu Kristo yafa n'ozuukira ddala ddala abasumba bano Godoni bayogerako bakuvaako baweereza sitaani Yesu mwesigwa agenda kwogera n'abantu be ate noono gwenjogeddeko Isirayiri ye kimukakatako okuyimirira ne Katonda kubanga n'olwaliro okuba nti nkuŋŋaana ne ŋŋenda ewa Isirayiri kwe kuba nti nkyamulabamu Katonda omulamu ono ayayogera nange kale Godon nga tumaliriza I think Godon ebintu ebisinga abyogedde kwalo kyendese Roland byempuli ebadde bamubogera I think abize ate nekyakye ŋŋamba nga maliza ne kano abaweereza ba Katonda ab'amazima abayimuse gye bali naye waliwo empagi eyeyimiridde nga Katonda bw'agamba nti nenoonya omusajja ayimiridde mu kituli nsobole okutaasa ensi kati Katonda gw'ayimiza nga bwe yayita Musa nga bwe yayita gundi Eriya Ezeekeri kati yabayimiriza ku lw'abantu kakati ne Katonda okuyitibwa okukwata ku musajja ono nja kuvaayo nkunnyonnyola ayagale akuwulire kubanga n'olwaliro bw'oba oyogera ku kabaka ku Buganda toyina bw'osobola kwogera ku Buganda nga toyogedde ku Ronald Muwenda Mutebi era bw'oba oyogera ku Buganda kubanga Ronald Muwenda Mutebi ye Buganda kakati n'olwaleero revive eno gye twogerako Katonda bw'agireeta abaako omuntu gwagiwa kati nga bw'olaba Katonda bwe yali awadde revive kayiwa n'eggwanga n'obuvunaanyizibwa bw'eggwanga kubanga Katonda bw'akuwa n'oyitingiye eggwanga lino abaakuwadde buvunaanyizibwa ku nsi yonna n'ekubaweereza abayimuka obasomese obaleete bamanye bategeere Katonda kayiwa bwe yaggwa Katonda kwe kwata nabbi Isirayiri n'amugamba leeta abantu bange bantegeere kati tutegedde Katonda era tumumanyi tugenda kuweereza Katonda gwe tumanyi gwe tutegeera mu nsi yonna tutwala revival Goddo laba nga wobyogedde yes atumali bino byoyogedde byonna nga wobyogedde ebisembye waliwo omuntu yome yabiŋŋamba naye nga abiŋŋamba ku musumba we nga wobyogedde kakati nze nsuubira nti tujja kujja tusomese ajja owulira awulire weebale nnyo atabitegedde abireke weebale nnyo ate kyoyogedde Samike kirungi olw'ensonga
abalala gye bali abagamba nti gundi yampita gundi yakola ki tetubaganda nabo bakoze eki naye nze nange oyogera ky'omanyi kyemmanyi ate kyenkakasa kubanga Pawulo omutume omulaba yatuuka okuwandiikira ekkanisa ng'abagamba mungoberere nze nga bwengoberera Kristo. Olaba abaweereza ba Katonda abayimirira nga Pawulo agamba abantu abalifaali nga mungoberere nze Pawulo nga bwengoberera ani Kristo. Kale kati njagala ebigambo ebisemba osiibule n'okusiibula then tujja kufunayo olunaku lwatuddemu kati mwenna mwenna abatuwuliriza abali mu ggwanga lyaffe Uganda n'abali emitala w'amayanja nga tumaliriza olwaliro nja kudda ebibuuzo mu bibuuze sitya kwogerwako naye defenders amazima Katonda yagakola ki yagawolereza kati olwaleero kyembagamba bw'oba oli eyo nga tonnaba kulokoka nammwe ababadde ewa sitaani nga mugamba toyina kanisa gy'ogenda kuddukira kubanga Abasumba bw'oyagala okuva gy'ovudde ogenda okusanga nga ekkanisa gy'oyagala okugenda ate nga n'omusumba agenda eri gy'ovudde. Nkugamba ekintu kimu Godoni wendi n'abaweereza ba Katonda bayimusiza mu ggwanga lino jangu oyatula obulokozi essimu yange eri 0773 250 429 0773 255 429 tujja kubuulira amazima kasita obanga gwoyagala Yesu yebazibwe naawe awakana siganye naye nze amazima nsigala ng'ogera nga ge maki ate njogera bye nayitamu kubanga n'amakomera nga yingidde nga abasumba bano banteeka mu makomera bakozesa poliisi bakozesa n'amagye okunkuba n'okwagala okunzita era mu bumbuuza ebibuuzo baani abakuba baani abaali baagala okutta nja bannyonnyola bwe tunaaba tukomyewo ngenda kweyongera okwogera engeri ekkanisa gye yagwa n'abasumba bano gye bwagwa ate n'engeri Katonda gy'aleeseemu Uganda empya kubanga olwalo kati tuli mu Uganda empya y'obutukuvu n'obutuukirivu Katonda Uganda enkadde eyamujeemera n'ekola obusamize n'obulogo n'obuseegu n'ekibi amazo gijjawo ate aleese Uganda empya mu 2015 yalangirira New Uganda New Revival kati olina okumanya revival empya etambula etya kubanga revival gye n'ebiragiro revival empya Katonda ebiragiro ki byagireeseemu erimu ki biki ebigirimu weetaaga okumanya ebintu bingi kubanga naawe bwe nnaakubulira n'omanya n'otegeera Katonda ogenda kuweereza Katonda ng'omumanya era ng'omukola ki ng'omutegeera atannaba kulokoka wenenya olokoke jangu yatwa obulokozi Yesu lekuba n'amazima n'obulamu olokokere ddala ate naawe omulokole entambula ye tebadde nnungi oba obadde mbasumba bano ddamu oyatula obulokozi olokoke Yesu waali okusonyiwa n'okusaasira ate oyambazibwa ebyambalo ebijja oweereze Katonda mu mwoyo ne mazima ate Uganda tulyoke tusituke tutwale enjiri ya Mukama waffe mu nsi yonna nga tuli bumu mu Mukama Katonda kubanga n'erinnya Uganda liriko UGNDA Unite in God and never divide again. Unite in God and never divide again. Tubadde twayawukanamu naye kaakati mujje tudde Katonda ow'amazima nga bwagamba mudde gye ndi nange nadda gye muli mala kisatu kati mujje tudde eri Mukama Katonda era nga naffe abwetaddeyo naye adda gye tuli ate tusobole okubeera Uganda emu Uganda ey'amazima ey'obutukuvu n'obutuukirivu for God and my country nga tuli mu Katonda ono Katonda w'abajjajja waffe Ibulayimu Isaaka ne Yakobo Katonda wa Isirayiri kitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristo Omunnazaaleesi omwana wa Katonda omulamu tukole amazima tubeere bumu mu mwoyo omutukuvu ate tulyoke tusituke tugende twakire ensi yonna kubanga Katonda yalonda Uganda n'atuwa obuvunaanyizibwa obw'okulungamya amawanga mu kkubo lya Mukama ery'obutuukirivu n'oggakumamu okuyaaya n'okwokumanya Katonda Yesu Kristo Mukama waffe abawa omukisa amannya yenze kisa kye Godoni muzaale Yesu abeere nammwe. Obulamu bunyuma obulamu buwooma ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto tujjanjaba haniya n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu ebimmonde ku matu enkovu ezizimbye oba nsundo byonna tubibuzaawo ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers sukaali pressure n'endwadde endala nnyingi abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri olwo JS Immune Booster ne
erizimba obutafaali mu mubiri linyweko weetangira okulwalalwala ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 bisatu 67 bisatu 62 oba noti 772 2999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Nze nojogera nnyo nga tumaliriza programu zaffe wano nti buli lwe tuleeta wano ku channel babaze kuwa message eyabaweereddwa. Oli wadde mbogitwala oba ogireka, so teri akukaka. Tetulinga channels ndala zikaka nti byetwogera byebituufu, ng'owulira nti ogitutte ng'ogireka. Ekirala temwesiga Gordon oba omuntu omulala yenna nandiyogedde amannya yadde noono gwe njogeddeko Isirayiri. Isirayiri nabbi wabbi. Kyenvudde ngamba abantu nti babuuze mu Mukama Katonda Isirayiri Katonda amwogerako ki? Kijja kuyamba nti bwe mba ngenda mu Trinity Christian Church Lubaga Road nabuuziza Mukama nampa lipooti. Kati lipooti ya Katonda ye wa mazima kubanga wa mazima ayogera mazima. Kati era baddembe n'okugenda babuuze Katonda ku Isirayiri era waali abeerawo kubanga mu comment nalabamu nga waliwo abagamba mbu Isirayiri asala embuzi n'enkoko samike ekikoze obulungi ayayogera ekyo omanyi Isirayiri era wamulaba era omumanyi tomulaba nkonga asala mbuzi na nkoko. Kati kikuwe nti tuli mu kwogera bubaka buno naye mulimu abajja nga balimba naye ekyo kikwata ku ggwe naye ffe amazima tetugenda gaana kugwogera ate nze ne bw'ononjogerako obubi bye banvumye bingi naye nfuba okulaba nga ntuuka owawakanirwa kubanga nze ndiwo kwogera mazima ate nange bwe mmala gabuulira Pawulo omutume yanjigiriza nti mbuulira abalala ate bwe nzirayo ne neekebera si kubanga mbuulira abalala bagende nze mbe nga situuka nange kinkakatako okuba nti nkola obutukuvu n'obutuukirivu bwa Katonda ate be mbuulira babe nga batuuka ate nga nange ababuulira mbeere nga Yesu bwe yagamba Petro nti bw'okyuka ng'onyweza banno yamuleka tannakyuka bwe yakyuka n'anyweza banne ne neebaza Mukama Katonda alina wanzije wantuusizza ne wantwala nkyuse kati ate ndi mu kubuulira balala mbanyweze njagala eggulu gye liri ne geena gyeri kati wenenyolokoke okkirize Yesu Kristo ate ne Isirayiri mubuuze Mukama Katonda Isirayiri nabbi oyo ye musumba Katonda gwe yankwasa antendese kakati Yesu Kristo musumba omukulu gwoba obuuza ku bikwataganye ku nabbi ani Isirayiri ate ne kubali abakyambuuza Yesu ebintu byoweereza bino bizibu nga we nawulira ekyo ekyokusaddaaka nentegeera nti ekintu ekyo kifu kubanga mumanyi ojja kwesanga nga n'ebirala by'oyogera waliwo abamanyi abasumba abo b'oyogerako bamanyi personally era nga bagamba Gordon by'ayogera bifu kubanga tetubirabangako nga nange wesirabangako Isirayiri ng'asaddaaka ki ekikoze obulungi okulaba kwa mirundi ebiri nga tumalirize okulaba kwa mirundi ebiri okw'omwoyo n'okw'omubiri tewali buzibu tujja kikwatako tewali buzibu kale naye mbadde mmalayo Gordon nanyamba n'akittaanya bulungi nti by'owulidde ku kyano sina Gordon yekka byonna bendeese ku kyano temukwata abantu bano kubateeka mu ntebe ya Katonda nti Gordon yayogedde gundi yayogedde Katonda asigale mu ntebe ye Gordon wayogera ekintu kye ekikyayogedde genda obuuze Katonda Katonda ansa gyakuwa gy'oba okola ki otambuliramu ekirala programs tuzireeta kuleeta ntalo era waliwo comments zendaba nga zo zigenze mu bintu bya ntalo ezo sigenda zifaako
kubanga nzikiriza nti abakomentinga olumu bakomentinga with emotions boogedde ku musumba wange n'avaayo boogedde ku kati ngezaako ba understanding like that kale nze Samike Roland Selima ku kamera yabaddeko okulaba nga temu kimu kitambula nga obadde okiraba tujja kudda ne Gordon olunaku olala ate tutanye byayogedde ku tugendo bantu kwatawo kale tugenze ebyo byowulidde oba ebyogeddwamu episode eno si birowoozo bya UNIQE Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.